Mwebale kwekumira ku mukutu nalubale the divine, mwebale kwagala buwangwa bwammwe. Kale tusaba mwenna abakatwegattako munyige ku peesi eryo erya subscribe, munyige ku peesi eryo ery'ekide, munyige ekigalo ekyo ekitunudde waggulu. Buli vidiyo gye tuteekayo tusaba munyige ekigalo ekyo ekitunudde waggulu. Waliwo comment section below, osobola okgendayo n'owandiikayo ku kagambo akazzaamu amaanyi ne tubanga naffe tweyongera amaanyi. Osobola okwongereza ku mulamwa, osobola okusharing experience yo naffe era wamu n'abatuuliriza abalala, ate era osobola okubuuza ekibuuzo kyo, sinakindi n'okola ne request yo awo mu comment section below. Kale nno olwaleero njagadde tutunuulire engabula y'emmwanyi. Omulundi guli twatunuulidde butya bwe tukola ki, bwe tusumulula emmwanyi. So here we are, ate tuli mu kuyiga okugabula emmwanyi. Emmwanyi zino abantu bakola ensobi ne badda eno ne baziyuza. Nedda, ne bw'oba ogenda kuzirya olina kuzanjuluza, era ozanjuluza olaamiriza nti nyanjuluzza emikisa gyange gyonna gidde mu kitangaala okuva n'olwaleero gitambule wamu nange. Kale bw'oba oteekeddwa ng'olina akabboko, emmwanyi ezo oziteeka mu kabbo omwo n'okwata n'ettwe eddala era n'oyanjuluza n'ogamba nti ensonga bweti ne bweti nteganya, ndyanjuluza bakama bange nga njagaledde wenjirabira nsobole okuba nga nsobola okugimanya obulungi era ng'oteeka mu kabbo. Kale nno bw'otyo ng'omaze okuzanjuluza n'oziggya mu byayi, essaawa yakugabula. Oyogera n'ogamba nti nkoowoola ayi bakama bange mwenna, bajjajjange mwenna, ab'obuvo bwange nga bwe bukojja bwange, era nga mbagabula katta mukago kano nga nsaba mujje muwulire ensonga zange. Ayi bakama bange, nina ensonga bweti ne bweti enteganya. Kale mbawadde akatta mukago kano ng'okwata emmwanyi emu n'emu ng'ozigabula emabega bw'oti. Bw'omala ng'okwata endala bbiri emu n'emu ng'ogamba nkoowoola bajjajjange mwenna ab'e Buddo era nga kye kika kyange mwenva, nga nsaba bakama bange mukuŋŋaane mujje muwulire ensonga zange zino. Nsaba ayi bajjajjange mutunule mu nsonga yange eno, ng'oyogera ensonga yo gy'oyagala batunulemu era ng'oyogera na butya bw'oyagala effundikire, ng'osuula mu maaso emmwanyi ezo. Kaakati bw'omala ng'okwata emmwanyi endala bbiri ng'ogamba nti mwenna bakama bange abanywanyi ab'emikago mbagabudde akatta mukago kano nga nsaba mpitire mu mikago gyammwe ayi bakama bange nsobole okutuukiriza ensonga yange bweti ne bweti gye nsaba, ng'oginnyonnyola ng'ogabula mu sayizi bw'otyo. Kati ng'okwata endala bbiri ng'ogamba nti ayi bajjajjange mwenna abali mu Bwakiwanuka Ssaalongo mbawadde akatta mukago kano nga nsaba mujje muwulire ensonga zange, ng'ozigabula. Kale nno empewo ezo ng'omaze ozzigabula, awo mu budde obwo oba mukakafu nti zikuŋŋaanye era zizze ziwulirize ky'ogamba. Kale kiba kya makulu nnyo n'osooka ne weeteekateeka bulungi n'onaabako ku buddagala ng'obwo bw'oba obuyina. Tumanyi okubeera nabwo nga buli mu powder form, obwambulula then n'obw'emikisa. Onaabako obuddagala obwo bw'omala n'oggyayo olugoye lwa bajjajjaabo nalwo n'olwambala, then n'okkakkana ku mukeeka gwabwe gwe wabategekera mu kifo kyabwe we beegayirira n'ogabula bw'oti emmwanyi n'obasaba. Kale nno kansuubire nti ekyo tukikutte bulungi era tujja kutandika okukigoberera. Osobola okugabula emmwanyi ezo ng'obakoola ng'obagamba bakama bange musituke tugende tukole. Ku makya ng'ogenda okukola osobola okugabula. Osobola okugabula emmwanyi ezo ng'olina ensonga gy'obagamba, osobola okugabula emmwanyi ezo ng'olina ensonga gy'obaloopera, osobola okugabula emmwanyi ezo ng'olina ky'obeebuuzaako, osobola okubagabula emmwanyi ezo ng'obayita mujje musanyukemukko, waguze omwenge wagutadde mu ndeku yaabwe oyagala bajje banyweko. Kale bw'otyo n'obakoowoola. Ekyo tekifaanana nga agamba nti oleese buleesi mwenge n'oguteeka awo n'otobayita n'otabannyonnyola kubannyonnyola nti bakama bange mbaleetedde ku twenge. Olidde olina okubannyonnyola ne bamanya. Kale nsuubira ekyokuba nti muŋŋamba nti temumanyi bwe bagabula emmwanyi ezo, ekyo kitegeerekese bulungi. Akuume atakuumira mpeera.
Mbagaliza bulungi bwereere weewaawo.